Nabo kwenzisa amaliamu lamubweo musu otulire. Abooluganda, Mukama tumwebaza olunaku luno lwatuwadde. Oliko ebintu ebingi ebyokukola, naye olw'ekisa kino okwagala kwe n'asigala naffe atuwa amaanyi agasobola okukola byetuteekeddwa okukola. Kale ndi musanyufu olw'okubanga Mukama abataddeko ku mpewo ez'Namirembe FM 93.9 eddoboozi lya bonna, mwenna okusobola okubeerako okuwuliriza byonna ebigenda mu maaso aye n'ebyo Mukama byatadde mu bulamu bwaffe. Abooluganda, Mukama tumwebaza. Reverend Alex Chobe lyerinnya olw'ekisa kya Katonda, omusumba w'obusumba obw'e Kansanga. Ng'ayima waggulu eyo tumukoowoola ye ajje atule mu ffe. Kale katusabe. Kitaffe omulungi era omwesigwa, tuli mu maaso go n'okukwebaza kubanga tetusaanidde na kukola mirimu gino egy'enjawulo Kitaffe gye tukola kaakano. N'olw'ekisa kyo n'okwagala kwo naffe nno olusaanyiza bulijjo okola omulimu ogw'abamalayika. Kale kwe kusaba nti ng'ogenda okwogera naffe olunaku olwaleero ng'oyita mu nze, Kitaffe otukozese era onkozese olw'ekitiibwa ky'obwakatonda bwo. Ekigambo kyo bwe kinaayingira mu ffe, kale nno Kitaffe tukyusibwe era tutambule nga bw'osiima era nga bw'oyagala. Mu Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda, twebaza Katonda olw'olunaku lwatuwadde era olunaku olwali tugenda kutunula mu kitabo ekyo ekya Kagayi oba Hagayi mu Luzungu. Kagayi essuula ey'okubiri, ngenda kusoma nga nva ku lunyiriri olw'okuna. Kagayi essuula ya kubiri olunyiriri olwo olw'okuna era tujja kukoma oboolyawo ku lw'omwenda. Version emu egamba bw'eti: era naye kaakano beera n'amaanyi, ayi Zerubbaberi, bw'ayogera Mukama, era beera n'amaanyi, ayi Yosuwa mutabani wa Yekozaddaaki, kabona asinga obukulu, era mubeere n'amaanyi mmwe mwenna abantu ab'omu nsi, bw'ayogera Mukama, mukole omulimu kubanga nze ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ng'ekigambo bwe kiri kye nalagaana nammwe bwe mwava mu Misiri, omwoyo gwange ne gubeera mu mmwe, temutya. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti ekyasigaddeyo omulundi gumu, ekiseera kitono, nkakkanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu. Ndikankanya amawanga gonna, n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja, era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Effeeza yange ne zaabu yange, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ekitiibwa eky'ennyumba eno eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka, bw'ayogera Mukama w'eggye, era mu kifo kino mwe ndiwa emirembe, bw'ayogera Mukama w'eggye. Abooluganda, byonna bye tugenda okwogerako olwayo bigenda kusinziira awo mu kitundu ekyo ekya Kagayi. Bw'otunuulira olunyiriri olwo olw'okuna, nti kale nno mu version endala, kale nno guma omwoyo gwe Zerubbaberi, bw'ayogera Mukama, guma omwoyo gwe Yoswa mutabani wa Yekozaddaaki, kabona asinga obukulu, mugume omwoyo mmwe mwenna abantu ab'omu nsi, bw'ayogera Mukama, mukole kubanga ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Abooluganda, nga tunaakutunuulira kigambo kyonna kyonna, mulimu ebigambo ebyo nti mugume omwoyo. Asoose amenya abantu in particular. Kati nawe weetunuulira ogambe nti guma omwoyo gwe Kyobe, guma omwoyo gwe Peter, guma omwoyo gwe Nasani, guma omwoyo, nti nno sooka weemenye erinnya lyo nga ggwe. Katonda akugamba owooluganda, guma omwoyo. Lwaki akugamba okuguma omwoyo? Olwayo nalowoozezza ntunuulire ku biro bye tutandika olunaku olw'enkya.
ebiro eby'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati ebigambo bino bijja nga tweteekateeka okuyingira mu biro ebyo. Wakugambira nti guma omwoyo, mwannyinaze ggwe guma omwoyo, muganda wange ggwe guma omwoyo, taata wange, kojja wange, maama, senga na buli omu guma omwoyo. Nenjukira nti n'abantu abo bonna baamenya, abantu abo bonna bwe tugenda tugenze nga twemenyaamenya ffenna ate ffe tukola abantu abali mu nsi. Etegeeza nti nno buli kinnoomu bw'asobola okuguma omwoyo, then ensi yonna esobola okuguma omwoyo. Abooluganda kino kireeta okulowooza ku waliwo omukwano gwaffe omu gye twali eruzira eyo, bwe yali abuulira olumu alina ebigambo byakozesa nti baali mu kiseera ekya COVID ng'atera okukola dduyiro, n'edduyiro oyo okumukola ate ng'amukola ku makya ddala. Mukwano gwe n'amugamba, owange ekikuddusanga ekiro olw'okubanga okola dduyiro, olowooza abantu bonna bali bulungi? Oyinza okulowooza nti nno ebyo ebiseera biri oke, naye n'osanga abatali bulungi ne bakuteega ne bakukuba. So n'agamba nti no olw'okubanga gwe oli bulungi, tetegeeza that even every person is okay. Naye ate Mukama bw'akuwa omukisa gwe ogubeera obulungi, baako ne gw'ositula omulala naye asobole okubeera obulungi. N'awunzika ng'agamba nti bwe singa ndi bulungi nga n'abalala bali bulungi, then n'abantu bange nange kennyini nja kubanga ndi bulungi. Naye bwe naabanga nzekka nzaali obulungi, then abalala tebajja kuba nga tebali bulungi, nange sijja kuba bulungi. Nti bw'obanga oli wakuba bulungi, meeka n'effoto okulaba nti n'abalala bali bulungi, kubanga ate by'olina ebikubeezaawo bulungi, abatali bulungi bajja kubikima. Bwe banaabikima tolowooza nti nojja kusigala ng'oli bulungi owooluganda, ojja kuba mu kweraliikirira. Kale ensi bw'eneeba yakuba na mirembe, kitegeeza nti nno ffe ng'abatandikirwako tulina okubeera obulungi. Naye ate bw'obeera obulungi oyamba n'abalala nabo ne basobola okubeera obulungi. It is a joint effort, si byakwerwanako wekka. Naye ng'ate Katonda bw'aba akola ng'agenda okukola mu ggwanga lyonna, atandika na muntu ng'omuntu, you as an individual, atandika naawe individual. Era bw'atandika naawe individual, olwo nno ng'avaawo ng'olwagaziya obuvunaanyizibwa bwe n'amaanyi ge, olwo n'abalala nga balyoka batesitinga oba nga balaba ku bulungi obwa Katonda oyo ayinza byonna. Agambye kyobe guma omwoyo. Gwe Peetero, gwe Nakakaawa, gwe Harriet, gwe Gundi, Shadrach, guma ki? Omwoyo. Era bw'onooguma omwoyo, kale n'abalala bonna bajja kusobola okukola ki? Okuguma omwoyo. Olwo nno kibeere oba by induction nti buli omu asobola okubeera obulungi lwakubanga aba agumye omwoyo. So abooluganda tugambye it all begins with you. Era ne bwe tuba nga twagala abantu kuba na ssanyu, essanyu eryo litandika naawe, kubanga ky'oyagala obeere ky'ogenda okwagaliza abo. Ebigambo ebyo biri mu Matayo 7:12, that do unto others as you wish them do unto you. Bw'obanga owulira nti oyagala emirembe, spread the peace eri abantu abalala. Bw'obanga oyagala ssanyu, kale n'abalala bakola ki? Babawe ku ssanyu gwe ly'owulira ly'oyagala. Bw'obanga gw'oyagala okusoma, yagaliza n'abalala okukola ki? Okusoma, kubanga bw'onookikola bw'otyo, then buli omu eggwanga oba n'ensi ejja kubanga nsanyufu, era bonna bettanire okulaba nti nno gwe ekikukolera nabo kikola ki? Kibakolera. Kale abooluganda, Ebbayibuli etukubiriza mu bigambo ebyo nti kale nno guma omwoyo, gwe Zerubbaberi bw'ayogera Mukama, guma omwoyo, gwe Yoswa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu, mugume omwoyo mwe mwenna abantu ab'omu nsi. Abooluganda kakasa bukakasa that kitandika nange. What I feel that is good to me should as well be good to the others. Bwe manga mpulira nti n'okumpa ekitiibwa kya muwendo nnyo, then nze nina okutandika okuwa abalala ki? Ekitiibwa.
okulowooza ku balala ng'ab'obuvunaanyizibwa, ng'ab'omuwendo, ng'abantu Katonda nabo baawadde oboolyawo omukisa okulaba nti nno they share or they partake of what you also tukyolaba nti nno kikulu gy'oli. Olwo nno ng'ekigambo kya Katonda kyongera okubuulirwa. Saabooluganda, bwe tuba twagala abantu balokoke, lokoka ggwe. Bw'oba oyagala abantu balokoke, lokoka. Bw'onoolokoka ojja kuba n'ebigambo, ojja kuba n'ebikolwa, ojja kuba n'endowooza, ojja kubeera n'enkubaganya ey'ebirowoozo ey'enjawulo ejja okubaagazisa okubeera ekyo ky'okola ki? Ekyo ky'oli. Tugambye it all begins with me. Kitandika naawe owooluganda. Abantu tebawaayo mu kkanisa kwebaza Katonda, sooka weebuuze nze nkikola ntya? Nkikola nga bwe kirina okuba? Kubanga bw'onooba ng'otegedde nti no gwe tokikola nga bwe kirina okuba, ojja kubaako ne lessons z'ofuna mu bulamu bwo, era bw'onoomala okufuna lessons ezo mu bulamu bwo ogenda kuyamba n'omulala okusobola okutegeera ensobi gy'abadde akola ng'ate naawe gy'obadde okola ki? Gy'obadde okola. So oba ofunye ekyokuyiga ate ky'ogenda okuyambiramu omuntu omulala okukola ki? Okuyiga. Abamu batera okugamba nti kale ekkanisa ey'edda ffe abakristaayo ffe nnyini ffe twajjanga ne tulongoosa. Ng'omuntu akyogerako naye kaakano tajja kulongoosa kkanisa, naye ng'edda mu biseera ebidda baakolanga ki? Baakikolanga. Kati bw'onooba tokikoze kinaakuwa obuvumu obulaga omuntu omulala kye mwakolanga edda, oba okumuleetera okukola kye mwakolanga edda nga temukyasobola kukikola kaakano. Kiki ekyakyuka? Kiki ekyajjawaawo? Bw'onoobanga gwe kennyininyini otudde ne weefumiitiriza, nkimanyi nti nojja kumanya ensonga lwaki kiri bwe kityo, olwo nno ofune the best way gy'osobola okulambikamu abalala ekyokukola. Era bw'onooba ng'okikoze nabo munnange bajja kubuukira ekigaali, oba oli awo bakole ki? Bakwegatteko. Kiki ekyonoonese? Nnyambala. Naye nga gwe osobola okugamba kaakano nti nnyambala eyonoonese. Bw'ebanga eyonoonese kitegeeza ennyambala entuufu ogimanyi era ogiyinako n'obujulirwa. Naye ekibuuzo ekibeerawo, gwe naawe oyambala ebyo ebyambalibwa ate by'oyinza okugamba nti no byonoonya omulembe oba byonoonya abantu ba Katonda. Kale abooluganda nga bwe tugambye kitandika naawe. Bwe kiba nga kitandika naawe, ssaamu amaanyi, ssaamu omuwendo okulaba nti gwe ky'olina okutereeza okitereeza, era bw'omaliriza please spread it out. Kubanga era Katonda naye kyatugamba, Kristo ng'atutuma okufuuka oba okukyusa abantu amawanga gonna okubafuula abayigirizwa be, kiba kitandise naawe nti gwe oba olabye Kristo. Bw'omala okulaba Kristo olwo n'olyoka oyamba abalala. Agamba kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa bange, babatizibwe mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Olwo nabo baba bamaze okwegattako, gwe yabatizibwa. Naye bw'amaliza n'akugamba mubayigirize bye nabalagira. Kitegeeza nti nno when you are transformed it becomes easy to transform others. Era bwe kiba nga kiri bwe kityo kitegeeza nti nno ojja kuyamba abalala bangi nabo okukyuka, olwo nno kisobole okuyamba ffenna ng'eggwanga. Abooluganda omanyi n'ebyo biba bikulu okuyisaawo mu bulamu, ate nga tumanyi nti n'obuweereza bwa leediyo yaffe buba bulina okugenda mu maaso. Kale nga bwe tubadde tugamba abooluganda nti kyonna kyonna ekyetaagibwa kitandika nange. Bwe kiba kitandika nange, ninaanze okwekuba mu kifuba, nina okwefumiitirizaako, era bwe mmaliriza ono ndyoka nkola bye nina okukola ki? Okukola. Kale agambye nti no bwe tuba baakukyusa abalala twekyuse. Olwo n'akugamba wano ng'awunzika nti mukole kubanga ndi wamu nammwe bw'ayogera Mukama ow'eggye. Owooluganda simanyi oba obadde olowooza nti nno Katonda taliiwo, naye akugambye aye nga tugenda okutandika ebiro ebyokujja okujja kwa Mukama waffe. Yategeeza nti nno this is more or less an assurance, ng'akugamba nti nno nze wendi. Kale bw'obanga obadde tokimanyi nti nno waali, owooluganda enkya tutandika ebiro ebyo.
ebiraga nti nno Katonda ali mu ffe, Katonda ali wamu naffe, Katonda agenda kutambula naffe okutuwanguza n'okutuyisa mu byonna byonna ebikola ki ebisoomooza. Owange oyinza okuba ng'okoze ng'otuuse na wano omwaka bukyanga gutandika, sente toziraba, teziwera, biri bitya, oyagala kuleka by'obadde okola. Agambye mukole. Abooluganda bw'obanga oweereza, weereza. Bw'obanga oyimba ng'omanyi nti oweereza Katonda, muweereze. Kubanga agambye nze ndi ki? Ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Kale nga tugenda n'okutandika ebiseera ebiro bino eby'okujja kwa Mukama waffe, ng'ajja gye tuli, ng'ajja eri ggwe gwe babuzaabuzizza omwaka guno gwonna nti Mwoyo ali gindi, Mwoyo wa Katonda ali gindi. Owooluganda, this is the assurance nti Kristo bw'ajja mu nsi, Omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Kasita tukkiriza ye Katonda Kristo okubeera omulokozi waffe, Omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Kale bw'obanga obadde obuzze, kino kiseera kyo gwe okujjukizibwa nti owooluganda gy'obadde obulidde bakubuzaabuziza lwakubanga ebyawandiikibwa naawe tobyesomera. Bakuvuga buvuzi, baba bakuvuga buvuzi owooluganda gye wali obulidde, vaayo komawo, kubanga Katonda ajja era agambye nti bibadde tebitambula bulungi, owange bibadde bizitoye, obadde olina wooziŋŋamidde ng'olabye nti ebitegerekeka bulungi, continue working, kola, mukole. Mukole kubanga Katonda ali wamu naffe. Ti ne bwe tubanga tuviiriddwako abaffe, ne bwe tubanga ebintu biri awo tebitegeerekeka, ne bwe tubanga tuli mu bulwadde, owooluganda, do not give up, do not lose hope. Toviibwako kukkiriza kwo, kubanga okukkiriza kwo ate kwe kukuwa eby'essuubi. Kale agambye ndisigala ng'okola kubanga Mukama ali wamu naawe. Katonda oyo ow'eggye ali wamu naawe. Gwe sigala ng'oli focused unto the cross, ku musaalaba, kubanga Kristo waali era ajja kukuwanguza. Abefeso essula ya 6, Abefeso essula ya 6 olunyiriri olw'e10. Abefeso essula ya 6 olunyiriri lwa 10. Tugenda kusoma mu Befeso essula 6 essula ya 6 olunyiriri lwa 10. olunyiriri lwa 10 atugamba bw'ati. Abefeso essula ya 6 olunyiriri lwa 10 agamba nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Ekyenkomerero mukole ki? Mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Nti bana amaanyi, naye amaanyi ago gasinziira kwani? Ku Mukama waffe. The genesis, the origin of the power, the strength gy'olina okuba nayo erina kubanga esibuka kwani? Ku Mukama. Si ku maanyi go ggwe nga ggwe owooluganda. Kubanga kyangu nnyo okubanga by'oyitamu nga nze owakabi, nze ali bwenti, nze akola bwenti ne bwenti. Owooluganda amaanyi agago olina okumanya nti no galina we gakola ki? Galina we gakoma. Ne bw'obanga the genesis, the origin eri ku Mukama yennyini nnyini, you can never fail okugenda mu maaso. Kubanga omanya nti no gwe wookoma ate ye Katonda wakola ki? Watandikira. Kubanga omanyi nti no ng'omuntu amaanyi go galina we gakoma. You cannot do it all. Kyokka ate era ekyewuunyisa n'ekyo ky'okola era Mukama bw'aba takuwadde maanyi, nakyo tosobola kukola ki? Tosobola kukikola. Waliwo lwe nabuuzaako abantu abamu ekibuuzo. Waliwo okubanga otambudde n'ova awaka ng'olina emmotoka. Essebo. Osobola okulinnyira emmotoka ku buliri bwo? Tekisoboka. Eteza bw'oba waakulinnya mmotoka osooka kutambula n'ofuluma emmotoka. Manya n'ofuluma ennyumba. Naye ate okufuluma ennyumba osooka kuva ku buliri. Si bwe kiri? Bwe kiri. N'onaaba n'okola otya? Emikono gino ki ekitambuza emikono gino? Ki ekitambuza emikono? N'oguwanika bw'otyo ng'olwo n'oweeyira amazzi oba n'ogira n'okyusa enema ng'oli mu kukuuta mu mugongo. Kiki ekikutambuza? Wangi? Musaayi. Omusaayi guluwa? Bw'otunula bw'otiko ngulu wano ogulaba?
tegulabika guli muggwe munda. Guli munda muggwe. Naye ate ogamba musaayi gwe okola ki? Gukikola gutya? Omusaayi gukikola gutya? Oleja kugamba nti abwe mba wakwanika bwe nti gaba maanyi. Siwe kiri? N'ate batugamba nti gava mu ki? Gava mu kulya. Kati owange buli bw'obanga olidde ekitole ekyo ekikuwa amaanyi nsaba okindage ekitole ky'emmere ky'olidde. Nti bwe kyegatta mu blood stream olw'okubanga Katonda yasengeka bulungi omubiri engeri gyewukolamu. Sisitimu eyo nti amawuggwe nago tegasobola kukola bulungi without the flow of the blood. Kyokka ate n'omutima nagwo tegusobola kukuba musaayi ng'amawuggwe tegakola ki? Kyokka ate ne butissues obutono nabwo tebusobola kukola ki? Ebyo tebasobola kubikupakiramu kaabe muntu atya. Katonda yabikola bukozi. N'ate buli bwe biba nga bikola bulungi munda, munnange ng'eno otambula. Agenda okulinnya emmotoka nga naye osobola okukola ki? Naye omutima bwe gusirika bwe guti. Ne bwe zibeera emmotoka 10 ebweru ku kitanda awo tovaawo. Era osigalawo. Etegeeza abooluganda nti amaanyi go bwe gaba mw'oli bingi by'osobola okukola. Amaanyi bwe gaba mu Katonda, there is a lot that you can do. Bwe gaba ngali ku bw'omuntu agago gakoma ag'obuntu ng'era obireka. Gy'ensonga lwaki Pawulo ajja n'agamba nti nnyinzizza byonna Mwoyo ampa amaanyi. Etegeeza nti no, the source of the power, the source of the strength, the source of the energy ayina kuba Katonda, not anything else. Oyinza okugamba wange agakupakiramu atya? Gwe mukkirize. Kkiriza bukkiriza oyo. Y'ensonga lwaki agambye mukole kubanga ndi wamu naki nammwe. Yessebo kapaati akaddako awo. Abefeso essula 6 olunyiriri 11 olw'ekkumi ne ka section akaddako. Agambye nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Amaanyi Mukama waffe. Ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Jjukira nti nno Kristo mu lunyiriri 18 mu 28 Matayo agamba mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu nawa ne ku nsi. Etegeeza nti nno oteekeddwa okuba ng'omanyi what he can do and what he can't do. Naye yaba ategedde Katonda ate amanya nti nno olw'okubanga yalina obuyinza bwonna, then he has authority over each and everything. Kati gwe atamutegeera bulungi gwajja okugamba nti bino Katonda abisobola, biri takola ki? Abisobola. Era bw'onootuuka mugundi bw'onootuuka okumusaba bino ogamba bino amaanyi gange nga bisobola. Katonda nja kumuwa biri si bibye, bino si bibye. Bino byange nganze omuki? Nganze omuntu. Kati bw'olaba nti nno bye bya Katonda olwo ng'ofukamira ng'okola ki? Osaba ng'omutegeeza. Ne weerabira nti nno n'essanyu lyennyini ly'obeera nalyo nannyini lyo yakola ki? Katonda yalikuwa. Aseba amaanyi ne kapaata akasembayo. Agamba nti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Kale abooluganda agambye twambale ebyaki? Ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Jjukira nti nno we are co-workers with God. Mu nnimiro ye. Tuli mu nnimiro ye. N'ate olw'okubanga tuli mu nnimiro ye, he is the expert in his garden. Yamanye ebyo bwe biteekeddwa okukolebwa. Omuli ayinza okugamba leka naawe tekisoboka. Naye njagala kuwa kyakulabirako. Wano nnawo bamaama ne taata waali. Bw'obanga ofunye omukozi awaka, Saara tuli wuwo, bw'obanga ofunye omukozi oba omuyambi awaka, bw'ajja atandikirawo okukola by'alina okukola. Omulagirira ki by'alina okukola? Nze mulagirira nti kino tukikola bwe tuti, bwe kuba okwoza ebintu tubyoza, bwe tumala okubyoza ne tubyanika ne bikala oba ne tubisiimuula ne tubiteeka mu kabada. Nti newankubadde ekintu kiri obvious, bw'ajja ewuwo instructions ezikola ewuwo azijja wuwo. Etegeeza nti eby'omu nnyumba ewuwo gwe asinga okubitegeera. Abooluganda tuli co-workers with God mu nnimiro ye.
olw'okubanga ennimiro yiye yamanye ebibyo bwe birina okukolebwa. Tosobola kujja n'otandika kukola bibyo gwe nga bw'owulira nga nannyini kyo tomubuuzizza. Era ojja kwesanga nti no buli lw'okola nga nannyini kintu tomubuuzizza ogobebwa. Tosigalawo wane wange wakulemye. Watasobola kukola bwoti ne bwoti wano wakulemye genda terujja kumalako naawe. Ne bw'omwebuuzaako oba bw'ajja n'akwebuuzaako ngamba tofaayo tujja n'okola bwoti ne bwoti newankubadde nawana abaana we bali naye ggwe emirimu gyo gikoma wano. Abaana be balina okukola bwe bati naki ne bwe bati. Era buli omu amanyire obuvunaanyizibwa bwe kubanga azze wuwo. Simanyi lwaki ffe abooluganda abali mu nnimiro ya Katonda twagala nnyo okumulagira bw'alina okukola muffe. Nowa n'omugamba Katonda nno okimanyi njagala nnyumba. Naye kati mu kufuna ennyumba Mukama nkusaba ompeeyo obukadde 3. Nkusaba ompeeyo abantu bano 4 buli omu nga mpaayo 5 n'ate Mukama nkusaba ate okole bwe n'otandika n'okumuwa fomula bw'alina okukola. Kubanga abooluganda simanyi bwe tuli ffenna yenna nnyini byo. Eteeza gwe omutegeeza butegeeza nti Mukama njagala ki. Waliwo abamu ayinza okuba nga abadde akaabirira ttaka era nga Mukama amusaba ttaka. Mukama n'aleeta bulesi muntu n'amuwa donation. Neggwe olw'okubanga omanyi Katonda bw'alina okubikola gw'amanyi endowooza ye. Nga ggwe olw'oka omusaba bampeeyo 3 wali bampeeyo 4 wali bampeeyo 5 munange ssente zigenda okujja nga ate ogenda kuzikozesa bintu birala kubanga Katonda omusaba ekintu ate n'otakisaba mu nteekateeka ze. Gwe n'omuwa your mind bwe birina okukola ki okukolebwa. Kale abooluganda nga tuli mu nnimiro ya Katonda where we are co-workers we need his guidance. Era twetaaga okuluŋŋamizibwa kwe. Okuluŋŋamizibwa kwe mwe mulina byagenda okukwambaza ebigenda okuyamba okulwana n'abo abagenda okumalako emirembe abagenda okukufuggaza oluusi ebiseera ebimu bakulemese no by'olina okukola abagenda okuleetera okutamwa Katonda kyakuyitiddwe okukola. Naye bw'obanga oyambadde ebyo ebyakuwadde muganda wangenda okwesanga osigadde okola by'oteekeddwa okukola ate nga tovudde mu kubeerawo kwani mu kubeerawo kwa Katonda. Kale abooluganda Katonda ng'atuggyeeyo yonna yonna tunoonye byayagala tukole. Kino kye nalagaana nammwe bwe mwali muva mu Misiri ng'omwoyo gwange ng'omwoyo wange anaabeeranga nammwe. Omwoyo wange anaakola ki? Abooluganda nno bino byayogerako biri mu ndagaano nkadde. Nejjukira nti no Mwoyo Mutukuvu okubeera n'abantu abakkako abo abajulira abagundi the apostles abakkako mu bikolwa by'abatume si bwe kiri. Ni Mwoyo n'alyoka ajja n'abawa ennimi ez'enjawulo mu ndagaano ki mpya. Wano tuli mu Kagaayi ndagaano nkadde naye ng'agamba nti omwoyo wange. Kyokka omwoyo wa Katonda tumanyi ye Mwoyo muki? Mwoyo Mutukuvu. Abooluganda bw'obanga osoma Bayibuli togisoma as a single verse oba ki kyonna kitambulira wamu. Story yonna etambulira wamu. Tokkirizanga muntu kufumbira ku lunyiriri. Olunyiriri olunnyonnyolebwa ate mu Bayibuli engazi. Ono lwe lukola ki? Lwe lukola amakulu. Abooluganda agambye ng'omwoyo wange anaabeeranga nammwe n'akawunzi kaako temutya. Nti bw'oba n'omwoyo wa Katonda mu ggwe toteekeddwa kukola ki? Toteekeddwa kutya. Simply move on. Tambula ogende mu ki? Mu maaso kubanga omwoyo wa Katonda ali naawe. Totya. Ti bw'ati bw'ayogera Mukama ow'Eggye ti mu bbanga eritali lyewala ndikankanya eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu. Ndikankanya amawanga gonna n'amawanga genjagala galijja n'enzijuza ennyumba eno ekitiibwa bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Abooluganda no wensaba okuwuliza version endala yabadde egamba version ey'okubeya version eyabamuyita ani Kisesonkole. Version ya Kisesonkole bamuyita
waffe eyo oli agamba ngenda kusoma mu Bayibuli ya Kisosonkole, mu version ya Kisosonkole. Kisosonkole ndoza yali ayogera Oluganda, naye mu version ya Kisosonkole Kagaayi essuula 2 olunyiriri olwo olw'omusanvu. Ndikankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja, era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa. Wenjagalira okubuuza abooluganda, bintu ki ebiwadde ekitiibwa abantu ennaku zino bye muba mumenyerako? Obugagga. Obugagga, myoke, mayumba, mamotoka, sente, n'okusoma nno. Okusoma munange nali simanyi nti nno kintu kino kikulu. Bwe mbanga nsoma ebitabo byange nenfuna PhD, oli najja n'ayogera nange nga tampise dokita. Kubanga Mukama aba akoze eki? Aba akikwadde. Kati lwaki tompita ekyo kyendi? Mukama kye yanfuula. Simanyi batuli ffenna abooluganda. Ekyo Katonda kye yakola ki? Kyanfuula. Kale olw'okuba yanfuula ekyo, oluganda olina okukimpita. Dokita, profesa. Tokimanyi nti nno ndi Naalongo? Ompita otya mwami gundi? Sebo ndi Ssaalongo. Edda nno munnange tebyali byangu gyendi. Tebyali byangu gyendi. We nali mbeera waliwo omumbejja, naye nali nkyali mutondoza, nali mu P2. Nali mu P2. Kati jjajjange antuma okugenda ku dduuka mbeeko ne byengula. Kali munnange nvaayo eka musanga atudde awo, ne saagala kuyita ku muntu mukulu. Kali nange newombeeka okubuuza, naye bwe nali mbuuza namuyita nnyabo. Nantunuulira buki nga nze omwana omuto nempulira nga nzigwerera, naye nensirika nenyambuka nengenda nengula. Kati bwe mala okugula byengula nenkomawo, tejjanga mugamba munnange nsanze omukyala wali. Nemubuuza afaanana atya? Munnange tebamuyita muki? Mukyala oyo aba ssebo. Kale kye ŋŋamba nti no waliwo ebintu Katonda byatuwadde mu nsi muno abooluganda ebitutadde waggulu. Ndi n'atamanyi tosobola kumanya nti takola ki? Tamanyi. Naye abooluganda Katonda atusuubiza bw'ati, ndikankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa. Owooluganda olina bye weegomba? Weegomba kitiibwa? Weegomba bugagga? Weegomba ki? Weegomba kuba na kisa kulaba nti oweereza Katonda? Weegomba ki owooluganda? Agamba ajja kukankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja. Abooluganda twayogedde ku mawanga nga twetunulidde individually nti ffe with the individual selves, ate ffe tukola ensi, ffe tukola amawanga. Agambye nti nno byonna bye weegomba, oluganda byonna bye weegomba okumutegeera, ajja kuyugumya amawanga bw'ati. Bijja kujja gy'oli. Bijja kujja gy'oli. Bikujjuze n'ekitiibwa. Era banga bayita bagambe ennyumba ya gundi. Ennyumba ne bw'oba nga toliiwo munnange nga basobola okwogera, kubanga ekitiibwa kya Katonda kikoze eki? Kijjudde awo. Katonda waakutadde, Katonda waakuleetedde okubeera. Kati nno olunyiriri olwo nga tunaakweyongerayo, eyayiiya oluyimba olw'31 kwe yasinziira. Oluyimba olw'31 kwe yasinziira okusobola okujja n'oluyimba olwo, oluyimba olututunuza mu biro ebyokujja. Mu biro ebyaki? Ebyokujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oluyimba olw'31 nti Yesu omulindwa jangu. Ffe tukulindirira. Lwaki tumulindirira? Ajja ayugumye amawanga. Byonna bye twegomba bisobole okujja gye tukola ki? Gye tuli.
Yesu omulindwa jangu ffe tukulindira ebibi byonna otuggyeko otuwummuze mangu. Gwe ssuubi ly'abantu bonna, gwe ssanyu ly'aboonoonyi, amawanga gonna gakwetaaga Katonda. Bakutume erinnya Yesu eyanunula abantu, wazaalibwa nga kabaka era ng'omwana omuto. Olw'Omwoyo wa Katonda otuvugire ddala, beera mufuutu w'amaanyi otutuuse waggulu. Nti Yesu omulindwa akola ki? Jangu. Jangu. Owange bw'oba oyita Yesu omulindwa oba Yesu okujja gy'oli, ki ky'oba otegeeza? Bw'oba oyita Yesu okujja gy'oli, ki ky'oba otegeeza? Mba neetaaga obuyambi bwe. Oba weetaaga obuyambi bwe. Aha. Weetaaga obuyambi. Nti Yesu omulindwa jangu ffe tukoze eki? Tulindiridde. Kale tubutwale bulinyiriri bombi tubutwalire wamu. Nti Yesu omulindwa jangu ffe tukulindiridde. Tutandikire awo? Nedda tusookere wali. Bw'oba omuyita akole ki? Ajja abeere mu pulaani zo asobole okukuyamba okukulagirira ekituufu ky'oteekeddwa okukola oba okutuukiriza ekyo ky'oyagala okukola. N'omuyita ajje mu pulaani zo mu bintu byo by'okola. Bw'obanga omuyise ajje mu pulaani zo mu bintu byo by'okola yaakuluŋŋamye, kiki kiba kitegeeza ggwe gy'oli? Kibikulemeredde. Nze ku lwange sisobola kwemalirira. Nze ku lwange sisobola kwemalirira. Ye waatali. Mba nkitegedde nti nze sisobola kukola kyenteekeddwa kukola mu butuufu bwakyo waatali. Kale nga tunaakwongerako musooke mu bikulu 335 tuyimbe tulyoke tukomewo ku kantu ako munnyonnyole bulungi tugabane ffenna wamu ne bannaffe abali ku mpewo babe nga bakola ki, tusobola ffenna okugobololamu nti no bw'omuyita kitegeeza oba tukoze eki oba tomalaako, olaba nti bikuzitooweredde. Naye indirect kiba kitegeeza ki? Yesu byonna bimanyi kinsanyusa, antwala yeka mu kkubo seetaaga mukulembeze wabula ye. Ebiribawo sibityanga ntwala nze, Yesu yekka nkulembera nange kamugoberere kisaanidde. Siyinza kwerabirira ndi munafu, ankutte omukono gwange antambuza mu bulabe n'emirembe.
nine chitukiro jali chamani nyo echetano bekababe echelemo bienetaga nepumula Chevude musanyukira bwamberanze ebitayinzikajene byasabana byamalaye gwenjagala ekyo oluyimba lusobola okuwaako ku nsonga ezimu nti ye byonna akola ye byonna abimanyi naye ate bw'abanga byonna abimanyi n'ensalawo okumuyita ye andaga ekyokukola it means that I have surrendered to him. Etegeeza nti nno ayimba oluyimba luno nti Yesu omulindwa jangu ffe tukulindiridde ye muntu ayatudde obuki obulokozi. Lwaki? Kubanga abooluganda Mukama waffe gye yatuyigiriza tugiddamu bulungi kozi egenda etya kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje. Etegeeza nti nno Kristo bw'aba waakujja ajja na bwakabaka bwe. Ne mu bwakabaka bwa Kristo ye kabaka. Kyokka bw'abanga ye kabaka kitegeeza tebuyingiribwamu buli omu. Si buli omu nti ayingira n'alaba Kristo nti abenga afuga wali nga bamulaba. Nedda w'oluganda abo aboogerebwako be baba ayoza engoye zaabwe muki ogwaki ogw'omwana gw'endiga nti baba bakkiriza baba batudde ebigambo biri nti abo bonna abamusembeza yabawa obuyinza okukola ki be bakkiriza erinnya lye. Kati awo nekikuzzaayo wali amaanyi n'obuyinza kubanga byonna byonna biba byani biba bibye. Kati bw'obanga okkiriza nti no amaanyi buyinza bibye ng'ate okitegere n'okukitegeera nti no oli mu nnimiro ye then ye yakola ng'ayita mu ggwe obanga akozesa ggwe. Era bw'abanga akozesa ggwe kikufuula omuddu w'oli akukozesa. Byoluyimba nno 3:26 nti bw'obanga gwokkiriza nti kale jangu mu byange sibisobola manya bino byenkola Mukama sibisobola munange n'amagezi agalina okubigusa sikola ki sigalina sigalaba. Etegeeza nti no obanga amutegeeza nti owange jangu nondage bwenkola ebibyo kubanga bw'obanga tomutegeeza nti no okola bibye then tewali nsonga lwaki ajja okola bibyo kale genda mu maaso n'ebiki n'ebibyo kubanga ye tebikola mu maaso ge tebiina makulu. Oluyimba olwo 3:26 oluyimba 3. Abantu ba Yesu abalokole abalaba ekisa era beddembe tuli baddu bani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka. Yesu be yalonda be yanunula bano ba Katonda ab'emmeeme bya tuli baddu bani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka. Tuli ba kika kye ab'omu nnyumba bana ba kika kye talitubola tuli baddu bani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka.
kiki kyatufuula abalwanyi be Yesu yatugula n'omusaayi gwe tuli badubani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka nti abo abamuyita be bantu ba Yesu abaki abalokole kyokka abalokole be balaba ekisa be balaba ekisa kyani kya Yesu era be baba n'eddembe mu mitima gyabwe abooluganda bwe twali tutandika twagambye nti nno gwe okuba n'eddembe erinywera abalala bonna balina okuba naki n'emirembe etegeeza nti nno buli lw'obanga olina Kristo mu ggwe n'oyamba n'abalala okuba ne Kristo nabo ne bamulaba ojja kuba n'emirembe kubanga jjukira nti nno waliwo oluusi lwe twonoona naye ng'ekituleetera okwonoona era n'ensonga tuziwa nti nammwe mwakirabye bentambula nabo bye bakola kati nze mwadde munsuubira kukola ki etegeeza nno twonoona olw'abo abakoze eki abatwetoolodde ne bw'ofuna Kristo n'oyamba n'abalala ne bafuna Kristo owooluganda ng'ofuna emirembe nabo nga bafuna ki olwo ensi yonna yonna ng'efuna ki nti Yesu be yalonda bewo be yanunula be baana ba Katonda ab'emmeeme eki empya abooluganda bwe tuba tugenda okussa ekimu okutukuvu waliwo ebigambo ebyo ebyogerebwa ku lupapula 85 olupapula 85 ti mwabeenenyereza ddala amazima ebibi byammwe era abaagalana ne bannammwe era abamaliridde okukwata empisa empya nga muwulira amateeka ga Katonda etegeeza nti nno obaako ne Katonda gy'akugye n'akuleeta for a change for a transformation titogenda kusigala ng'okola nga bw'okoze eki nga bw'owulira oba bw'oyagala oba bw'obadde you need to show change oveeyo gy'obadde okukwata empisa empya okwate amateeka gaani ga Mukama Katonda agambye nti twali ba Setaani naye ne tukola ki ne tusenguka etegeeza gye wali wavaayo aba ennaku zino gye bagamba nti gye wamanyiire nakola ki navaayo etegeeza nti nno bw'oba olaba tonabanga oli ensonga lwaki era Isaaya naye ayigiriza nti as long as you know that it is gone Mukama akusonyiye do not live in the past manya nti nno bygones are bygones byagenda dda tolinda Setaani kujja kugamba tomanyi nti oli bwoti nabyenenya byeggwa eyo navaayo kati bwe wona okkiriza n'akunywerezaawo n'obeera mu kkomera lye nga batunyumirizaako omwana baali baana babiri nti omu baali bazanyazanya ebyabwe n'akuba enkoko ya jjajja ya maama n'agitta kati mu kugikuba n'efa ne bagikweka bwe bagikweka kati baalinanga okukola emirimu nga teboogedde ewa maama maama tategedde nendoza nga amagamaga enkoko yetakola ki era tekikugaana kwebuuza ng'olinawo abaana kati munnange bwe bagambanga ono eyali ne munne genda oyoze ebintu ng'amuzza mu kasonda genda oyoze ebintu maybe ng'oyagala gagala gulope n'abanga akola emirimu bagamba genda oyere olujja genda okole bwoti genda okole kino maybe ng'oyagala nkola oganye ekitegeeza jojo bimanyira okubimanya nti nno Setaani alina bw'atukuuma bw'atyo alina bw'akukuuma bw'otyo nga buli lwogira bw'oti abanga akujjukiza naye lwali lumu omulenzi ne yeevaamu n'agenda n'agamba maama nno omanyi enkoko yo nze nakola bwenti naki n'agamba nakulaba naye nsaba kunsonyiwa omwana nga yeenenya omuzadde n'akola ki n'amusonyiwa kati bw'amala okumusonyiwa enkeera nga bagamba oli genda okole bwoti nga maybe ng'oyagala ngero nange genda oloope genda okole ki kubanga yakoze eki munnange ono okugendayo yaswalirayo abooluganda Katonda bw'akusonyiwa
tosigala nga weerowooleza ng'oli ow'emabega. Nti ebigenze biba bikoze eki? Biba bigenze. Tandika essuula empya. Bifuuse bikadde. Tandika essuula ki? Empya. Olwo nno olyoka olaba ekisa kya Katonda ng'ate kikuwalula nga kikuggya wooli nga kikutwala mu ki? Nti kiki ekyatufuula ffe abalwanyi be? Yesu yatugula naki? N'omusaayi gwe. Kati n'abooluganda epiriyo gye tugenda okutandika eyo nga Katonda ajja okufuuka omuntu, because Advent is God becoming incarnate. Katonda afuuka omuntu abeere gye tuli, abeere nga ffe, atulage ekyokulabirako bwe tuteekeddwa naffe okutambula tuwangule ensi eno. Olw'okubanga yali muntu, kale atulaga naffe bwe tusobola okuwangula ensi. Otherwise bw'oba tolina kyakulabirako si byangu. Si byangu. Oyinza okwekanga nga olemereddwa naye ng'ate onyiikidde. Ensonga lwaki batukubiriza kale gwe alowooza nti oyimiridde. Lwanda gy'olabe nti tokola ki? Etegeeza nti no bamanyi nti osobola okugamba nti oyimiridde naye ng'oli ku ttengerere. Olinga agezaako obugezi okukola ki? Okuyimirira, tonnanywera. Ebyo byonna otuggyeko otuwummuza eki? Mangu. Abooluganda. Kigambo ekyo no kizitowa. Otuwummuza eki? Mangu. Mulowooza kuwummuza ki? Kyokka obikula oluyimba 231. Kyokka obikula oluyimba 231. Sooka obikula oluyimba 231. 231. 231. Jjukira nti no tumukoowoola. Yesu omulindwa akola ki? Jangu. Ffe tukoze eki? Tukulindirira. Oluyimba 231. Awamu ne Yesu emirembe gyonna bwe bulamu bwange nnyini bwe yampa bwabowa wansi ndi muyise Yesu nga taliwo buli lunaku lwemmala mbasembedde gy'ali. Yabeera kitange gye ndibeera naye nefaanana okulabayo olw'okukkiriza ne ndyoka nkoba nnyo kutuukayo mangu bwe busika bwange bwonna abeesiga Yesu. Ate nga wambuze ng'ejjiba lya Nowa bwe lyadiŋŋana ku mazzi nange bwe mba bwe ntyo naye oluvannyuma omusana gwaka bwe ntyo bwe nsanyuka nnyini nga ndabyeyo nate. Ennaku si nnyingi kuleetera Yesu okututwala ewe gy'atulongoseza kyenvudde njaguza essanyu lyezise Yesu awamu ne Yesu emirembe gyonna. Abooluganda nti awamu n'ani? Ne Yesu. Jjukira awo abazze si we waawo.
abaali naawe wamu abaali naawe si weewaawo nti awamu ne Yesu emirembe ki bwe bulamu bwange nnyini bwe yampa bwaki bwabuwa lwaki wansi ndi muki ise ndi muyise Yesu nga takola ki ataliiwo ekitegeeza nti nno obutuuze bwe obufunira ddala wonna wonna awo wooli with Christ in you ate nga Kristo yafuga naye jjukira nti nno Kristo waali kyalubeerera kati ekitegeeza nti nno bw'obanga oli mu kyalubeerera ekyo nga Kristo waali then omubiri guno omwonoonyi guba gukuvuddeko omubiri guno omwonoonyi guba gukoze eki guba gukuvuddeko ne gukuvaako gutya nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu teri ajja eri kitange okugyayo ng'ayise mwani owange n'omuyitamu ng'oli bw'otyo wangi ye mwoyo ekitegeeza nti nno eryo ekkubo erikutwala aba akugyeko omubiri guno omwonoonyi ng'oli muki mu mubiri ogwo ogutaggwaawo omubiri ogutaggwaawo nga Kristo gwe yayambazibwa mu kuzuukira kwe nti buli lunaku lwe mmala mba nsembedde gy'okola ki gy'oli kale abooluganda buli lw'oyita Kristo asembere gy'oli ajje gy'oli kiba kitegeeza nti nno naawe oba weetutte okuba nti oli redde y'okukurisiivinga nti ennaku si nnyingi kwaligira Yesu okututwala wa ewuwe gy'atulongoosezza oba gy'atulongoosezza eyo naffe tugende tukole ki tubeere eyo naye kati bwe tuba nga tuli naye abooluganda ebyo byonna biba bikuggibwako era osobola okuwummula ki emirembe ate amangu era bw'obanga oli mu Kristo ne bajja ne bakugamba may his soul rest in peace kubanga oli naani olina Yesu oline Yesu naye ng'oli mu bulamu buno obw'ensi bw'obanga tewakikolerera owooluganda ng'okyali mulamu buli baba bakubazze ng'abantu boogera manyi bw'abanga omuntu agenze ogenda okulaba MH bakawandika MH RIP baba bamala budde bamba bamala ki biseera baba bamala budde kubanga emirembe tewakola ki tewagikolerera teweeteekateeka kuba na mirembe egyo era ffe bwe tuba tuzze twebaza Katonda olw'emirimu gy'aba akukozesezza tetukusabira kubanga byonna byonna bye wali olina bigenda naawe tubale tulina kyakukola oba ogenze na Bayibuli ebiyigiriza mu Matayo oba 12:37 3:37 tulina ebigambo byonna byogera bigenda naawe so n'ebikolwa byo bikola ki bigenda naawe kati bw'obanga tewatereeza ng'okyali mulamu baba bakukiina may your soul rest in peace baba bakukiina kubanga you did not work for it saba oluganda Mukama atubeere nti Yesu omulindo gyangu ffe tukoze eki tukulindirira ebibi byonna okole ki otuwummuze mangu naye ate mangu oyo era ye alina appointment waayo tumanyi kiseera ekiseera tekimanyibwa negwe bw'obeera ng'otambula buli lunaku nga weeteeseteese omanya nti ye ly'essuubi ly'abantu bonna essanyu ly'aboonoonyi kale amawanga gonna gakwetaaga Katonda jjukira nno abamu tubaali tuyayanira bitiibwa naye agambye nti kale nja kukankanya amawanga gonna era byonna bye beegomba bijja kukola ki bijja kujja kitaffe twegomba bulamu butaggwaawo ne mu nsi muno alyoka atugabirire nga ye bwakola ki jinga bw'oyagala kubanga bw'obanga oli wuwe ng'era oliko waaka naye kitegeeza ye yakuwa by'amanyi ebigenda okukuuma bw'obutayonooneka waliwo amanye gundi Katonda bwe tumusaba atuddamu ebintu 3 mwana wange emmotoka ngikuwadde ekyo kimu naye kyangu nnyo okugamba nti emmotoka ngikuwadde ng'osabye niwayitawo emyaka 3 emmotoka gye yakuwa n'eryoka ejja myaka 3
waliwo we nalabye omuzanyi wa movie Jackie Chan Jackie Chan nti yalinga ayagala nnyo waliwo gundi akole gye bagaba mu bazanyi ba movie ng'akyagala nnyo na taata we nga wali akatono ako akagira akasembayo akatono ako ng'akaagala nnyo ne taata we yagenda okufa ng'akola ki nga lwaki mwana wange obuzanyi kati giri myaka 2 kikyakitoka lwaki tokafuna togira bwoti yakafunye oluvannyuma lwa myaka 56 ng'ali mu kyeso kyaki after 56 years etezanno bw'oba ne Kristo osobola okulinda owooluganda for even 70 years n'alyoka akuwa kyowamusaba naye nga yakkiriza ne wabaawo n'awalala wojja okusaba agamba mwana wange lindako amalala gakyali mangi lindako omale okukulaakulamuko ng'okendeeza kumanyiira abantu mu kuvumaavuma abantu ndyoke nkuteeke mu ntebe eyo nakubeezaawo kati gwe bw'opapa n'opalapalanya osobole okufuna kiri ky'oyagala munnange kiri nga kikuguwa gundi nga kikufa busa kubanga ate oyise n'ogenda okuyita eno ogendayo abantu nga bakulabamu empisa embi bakulabamu obutakola bwoti obutakola otya oyo tetusobola kumulonda kumuteeka mu kiri kifo time egenda okutuuka nga you can't qualify for it amaddu we gajjira n'ekyokusatu tinedda waliwo oluusi lwoyinza okuba nga ekimama kingi Katonda n'alaba omwana wange ono gwe njagala bwe muwa emmotoka agenda kunfaako sijja kumuwa mmotoka eno nedda nkwagala nnyo emmotoka sijja kukola ki naye ati newabeerawo munnange ne waatutaasiza nga waliwo akawala oba akalenzi akanyirira ennyo naye nga munnange obulamu bwakola ki bwafa dda kati gwe bw'ogamba Katonda bambi kampaako n'agamba nedda oyo simukuwa oyagala kufa naawe kyokka oli yayongera kujja gy'oli naye Katonda yagamba ono mwana wange mwagala munnange ogenda okwekanga nga tamukuwadde lwakuba naye ogenda okuwulira nti kali kyobeka yali ayagala ennyo munnange kakola ki bagenda okunnyonnyola nga kyafa bulwadde naye nga Katonda akoze eki yakutaasa kubanga yagamba nedda mwana wange oyo mwagala nnyo sijja kukola ki nina ne pulaani nnungi mu maaso eyo agenda kuba kino agenda kuba kiri naye Katonda n'akola ki n'akutaasa kale agambye nti amawanga gonna gakwetaaga Katonda oluganda bwe tunaaba bakusakisidinga nakufuna byonna bye twagala we need God we need Christ in us nti bamutuuma erinnya Yesu eyanunula abantu jjukira nti no bamwogerako ne mu Isaaya nti mwalijja muli mutuuma erinnya omwana oyo yaliyitibwa Emmanuel nti Katonda akola ki ali naffe ng'era bwe tulabye awo kale yazaalibwa nga kabaka era ng'omwana omuki omuto jjukira nti nekyali kinoonyesa Yesu kabaka Kerode nga ayagala okumutta kubanga kyalagulibwa nti oyo alijja yalikola ki yalifuga obufuzi bwonna buli ku kibegabega kye kati nga gwe kabaka toyinza kukkiriza ng'oli agenda kuzaalibwa obuzaalibwa ng'olwedde kabaka olina okumuyiga atista aveewo osobole okunywerera mu ki osobole okunywerera mu kitiibwa ekyo Katonda kyakuwadde kubanga era byonna yabigaba kale abooluganda olw'omwoyo wa Katonda otufugire ddala jjukira nno bw'ajja nga atuwa omwoyo we omwoyo ng'abeera naffe naye omwoyo oyo bw'abeera mu ggwe alina kukufuga owooluganda kale beera muffe otuwa amaanyi olyoke nno okole ki otutuuse mu ggulu abooluganda Kristo gwe tugenda the advent period gye tugenda okutandika tutunuulira kujja kwa Kristo omulokozi waffe ate ng'ekimuleeta kutulaga nti tusobola okuwangula ensi eno ne tuyita mu buyisi ne tuddayo mu nsi eyo ensi esinga enno obulungi oluyimba 2:29 nga tufundikira era nga ne bannaffe webeteekateeka okwogera naffe oluyimba 2:29 nti ye oyo yajja gye tuli ate atuteekateeka buteesiteesi tuyitemu muno nga tuli bawanguzi nga batulaba ng'abantu abasaanira ne Katonda yennyini ng'atulaba ng'abasaanira mu maaso ge ng'akulaba nga ggwe omulongoofu gwe yandibadde omwonoonyi naye nga Katonda alaba nti osaanidde waliwo ensi esinga eno nga nnungi
tetukayo chibi chona enseyo ganunji tulikuba enangempya wambone bamalaika enanga zabwe zazabu enseyo ganunji buteritire kukulu enseyo ganunji terina kunakukaba enseyo ganunji twanyabuluzo lwekisa nebana bomulokozi amasoge gwemusana enseyo ganunji newakubadenganena tujude echibi naye Yesu yakiriza okufa kulafe tulitukuzibwa fena olomusayi gwa Yesu tulifugawa munaye Munseyo enunji